Kawaga yatitimbudde ebintu bino kickboxing kati boxing ng'asomesa abaana era ne boogera n'olaba ono musisi yamweripako bweripi era boogera ku TikTok followers Kawaga ayina mutwalo gwa mitwalo 10 gy'aba followers Kawaga ayina emitwalo 2 oli ayina emitwalo 10 ono amwekubako afune followers. Export TV to the world. Abawe baffe abalungi tulina manager bayina nze nkumanyidde ebintu birala nnyo. Ojuga ekibuzo kye wambuuza naye oli kyekituufu. Nkumanyi mu ndongo moja twatoba nnyo mu yipusi zange. Yo kakati n'olwaleero ate ndi mu sekita ndala era nga olabye era ne manager wa musi breaker naye muyimbi ndowooza muwulidde nga yeyanjula. Kugamba mulabye nga sente nnyingi eno mu bikonde ne musaana ne muvaayo eri. No kati ffe tuli ba versatile. Tuli ba versatile nti tuba tutegeera nti as long as okolagana mu bantu oba ondeese nti bakazi nigi namba kwasaganye basobola as long as people. Omulwanyi omwesize kimala ki okubanga tunkane kuba breaker ina fights nyingi zalwanyi. Bana ina mulabye press. Mulabye wabuwa mu match na mu percentage. Mulabye ko wali ekibadde wali ku press. Omusajja mumulabye. Nga nawo omulabako obulabi bo bati dolabe evuwejja bannaye press ebalaze manager tusuubire musisa abadde akankanye yenna abadde akankanye manager ng'ebigambo yogedde bingi kati ate kati musuubira ki musuubira akasajja kamuleta ambulance bakateeke kamusisi bakatwale omusajja wange Coach Kawaga gwetaddemu omutiti kamima agamba atya omutitimba ogutotomoka omusimbi sente za ipusi zonna sente zonna nkutesere zange ezannabwe ezatulwanye mu ipusi zange concert nzitadde mu musajja ono kati goloza tuizo luzinga ekyanjawulo kye kiri ku Kawaga kyalina ku ba fighters bonna ekisookera ddala Kawaga legend nti nga walaba nti ebintu bino ebya kickboxing okuva golola we yasemba okulwana bibadde biri wansi nnyo mbutuufu Kawaga yatitimbudde ebintu bino kickboxing kati boxing ng'asomesa abaana era ne boogera n'olaba ono musisi yamweripako bweripi era boogera ku TikTok followers Kawaga ayina mutwalo gwa mitwalo 10 gy'aba followers Kawaga ayina emitwalo 2 oli ayina emitwalo 10 ono amwekubako afune followers musisi kyanoonya followers ku TikTok anoonya linnya anoonya followers mulabe ba followers buli omu balina abalwanyi ba kickboxing bonna balina ekigambo kingi golwaye yayonoona ekintu kino n'asettinga trend no kati ekintu kino technically mu wrestling mu training waliwo verbal n'abeerawo physical era kati mwabasinga musinga kutegeera wrestling ono waba John Cena era wabeerawo time nga ya microphone wekuba wadi era ne bagamba mbu John Cena ne wakachali akale basinga ekigambo kati verbal you are trained kubanga ekigambo kyokka kisobola okukubya omuntu n'akankana nga yes nga omulabe musiga atintima ekigambo kikuba omuntu so there is verbal and there is physical weyanziza nnyo manager bannange ffe ennaku z'omwezi 29 tuli wano ku makutano nansala bannaye mukeeleeko ipusi ku luno tetubayise naye nga kyakabi nnyo mwana Export TV kyakabi nnyo mwana weyanziza nnyo bless Export TV to the world.